Wana Uganda. I'm finally choosing to break silence about a very, very serious issue that needs action with immediate effect. As you all already know, that my father's not doing well, he's in hospital, and you guys probably only know the surface level information. Mwachizibu cha kamiliyoni mwadduka ne muleka wano kamiliyoni gwe ne nnyoko ne mugenda bwe mwagala mwadda kusosamira mutandika omukomera n'omwogerera ebigambo ebingi obulwadde bwa kamiliyoni bwatandikira ku mmwe ekiri mu ddwaliro ewa kamiliyoni munange ate si byangu nakamu mutabani we munange abba munange wuno ajjeyo munange ayogedde ebyama ebiyugumiza social media ate nga munange fulufiga wuno abiyingiddemu wali ngenda kubeera nga munange nga nkutegeeza omanyi mutabani wa kamiliyoni oyo gwolaba munange oluzungu lubadde luyitirivu nnyo nga wookiwulira munange ngezezzaako okubeera nga ndufuna nengezaako munange okubeera nga waliwo byemmenyemenyemuko ebyo ebikulu muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi era nga munange bwe tulabye akatambi akatwedize ennyo ak'omwana wa kamiliyoni mwite wali Abakas muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi kati omwana ono era nga munange wali avuddeyo n'alaga obulwadde oba munange ekizibu munange ate ekireetera taatawe okubeera nga kimutwala mu ddwaliro buli ssaawa muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi wuuno nno ayogedde munange ate ekyama kino era nga omukulu munange Dr. Jose Kamiliyoni mutabani we agamba nti nno munange nti taata we munange alina okwesonyiwa ekiyitibwa omwenge nga okusinziira ku basawo nga we baamugambye era nga alaze wali n'agamba nti nno nti singa taaguveeko munnange ate akabanga ke munnange kaba kasigaddeyo katono nti myaka 2 gyokka gy'abeera asigaliza kasita n'agenda mu maaso n'okubeera nga ayongera okubeera nga anywa kye bayita omwenge muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi naye nga munnange era nga bwe tulaba omanyi mubaddemu waliwo kabamu abagamba nti Dr. Jose Kamiliyoni ng'asaze omubiri biki naye nga omwana ono byonna abitotodde n'agamba nti nno nti ebyo byonna nti biva ku mwenge wali mu katambi nkugambe nti nongezezzaako okusitandinga omwana byabadde ayogera muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi jjukira nti nabamu mbu baali beekwasa nti nti oba maama we nti oba ye yamufuula okubeera nga ali mu mbeera eyo naye nga munnange omwana avuddeyo wali n'ayogera nti nno ekimuviirako munnange taatawe okubeera nga ali bw'atyo omubiri ogwo nti mwenge so alina okubeera nga agwesonyiwa ate okubeera nga akyatambuza obulamu ate obulungi jjukira nti nno ate wali okubeera nga akyakuba abantu be ate omuziki n'okubeera ate n'obulamu obulungi okamalako obumazi gwe muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi naye nga munnange webityo munnange ate ebikyagenda mu maaso eri ewa Dr. Jose Kamiliyoni naye nga si byangu nakamu naye waliwo munnange ate obubaka obadde ate era obutweddiga ennyo ku mwana ono wali nga ayogera omanyi omwana okubeera nga atabukidde ate bazadde ba gundi okubeera nga atabukidde munnange ate bajjajjaabe wali wonna abayise mbuno abo basitaani muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi kale kwegamba nti no waliwo ndowooza ebiri emabega munnange ate okubeera nga famire munnange teri mukwatagana bulungi naddala abaana bano abazzukulu ate wali abayise mbwatyo mbuno mbu tebafuddeeyo munnange mbu kimala kutaasa mutabani waabwe oba dadi we bwatyo mu katambi nga wabyogera wali muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi kakati nno bwatyo nno munnange ayise munnange ate abantu munnange bamutaasizeko ku taata we ku mbeera eyo ey'omwenge muganda wange gwe alaba Jaminat Yugi naye nga byonna bibadde bikyagenda mu maaso ate wengulidde katambi ka fulufiga ng'alina munnange ate byayogera ate ku mwana mulenzi ono Abakas bwe kiti n'omwana wa kamiliyoni njagala mugamba abba tuyambe osirikeko wakoseza oluzungu lungi nnyo tukimanyi ensonga baziggyemu bakadaama nange nganze nakadaama omu wangigyemu kuba oluzungu babadde tumaki tuyambe osirikeko nga mwasirikira ddala mmwe kizibu kya kamiliyoni mwadduka ne muleka wano kamiliyoni gwe ne nnyoko ne mugenda bwe mwagala ne mwadda kusosamira mutandika omukomera n'omwogerera ebigambo ebingi obulwadde bwa kamiliyoni bwatandikira ku mmwe yabaagala yabakolerera yabaweerera nakati abadde abalabira gye mubadde ate ayogere teyejjusa totubuulira kunywa kwa mwenge kwa kitaawo fera tukimanyi gwe okozeewo kyokola nga otereza kitaawo banga omujja ku ebyo olina ku bajjajjabo nabo basensudde oluzungu lwadde lungi naye nawuddemu abajjajjabo jjukira oli mwana wa bulenzi n'obeera wa buwala kitaawo asigala kitaawo nnyoko tagenda kufunira kika kipya please at least sirikako tukimanyi mwayingira TikTok ne mufuuka ebiwemmeneku but at least you shut up and leave your dad
omwana takula eri bakadde be ne bajjajjawo bazingiddemu kubayogera oluzungu lungi olina amalasita twali tulabye abanene emirembe engalo abba towabula kitaawo bw'oba oyagala omuwabula you have your that is phone mukubiro oyogere naye ekyokujja mu public otubuli obadde bwakyawo tubule ekiwanya omwenge wanywa drugs wanywa what and what tetwagala kumanya ensi yasibye naye nga bwekityo munnange ate bwe kitambudde making sure nti nosubscribinga olikinga osharinga ate wali kibeera kitambulira ddala ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo nezi update endala bwekiti